fact nagambanga mu family yange nti nze nja kudda president Amin nja kumutta. So one time nali kyotera eyo ng'aliyo ng'agenda kukyalayo ne simanya nti agenda kuyita we nali nayita wendi wenyini natunya bwendi kati njayo ngamba nga tambula butambuzi and I froze. Njagala kugamba abayeekera bwe baali bayize wano and I remember abaana bato n'abasajja bakulu n'abakazi abakulu twali very happy nga tuli basanyufu nnyo era nzikira omulundi ogumu nalina some cash ne mbofalinga sente babeeko bwe bagula naye you know what nobody touched money tewali n'omu yakkiriza kukwata ku sente ezo agamba no tetwagala mazzi sente zo twagala amazzi wowe n'amazzi tuwa amazzi oli tuddawo olwo nali awo panda nabisunsa awo nja kukubuulirako nti nga ndi head prefect ekitovu nze naleeta empale empanvu nga uniform ne blazer ebiri very smart mu ordinary level. Aba HSC bwekka bye bayambalanga empale empanvu bayambalanga empale za brown nga nnungi nnyo. Ankwaniriza programu yaffe eno gye tugenda mu maaso n'okubeera nga tufunamu abantu abali mu bitu ebyenjawulo abaweerezaako eggwanga lino abakyaweereza eggwanga lino abayina bye balabye naddala Uganda gyevudde mu nsonga ezitali zimu byobufuzi ebyenfuna n'embeera za bulijjo nga bwe tuzze tutambula. Nze Lubega Ibrahim Kasinga era nga olunaku olwaleero tuli mu kitundu eky'emukono nga tusisinkanye musajja mukulu Fred Kajimu. Omusajja mukulu ono amanyikiddwa ennyo mu byemizannyo ababitegeera ne mu by'obukulembeze. Mukama wange nsanyusa okulaba ssebo. Nange ssebo. Nze George Fred Kajimu, Mayor Emeritus Mukono Municipality ate Member of Parliament addako Mukono Municipality 2026-2031. Emeritus oba otegeeza ki? Emeritus yaliko emabega ate yakola bulungi. Kati oyinza ogamba nti ex-mayor naye olaba Mayor Emeritus kigattako okulaga nti nno obuweereza bwo bwali bulungi era tewavaako na kulwana kubanga nze saava mu kifo ky'obwa meeya nti banvuganya ne bampangula. Nasalawo okugenda ku kifo ekirala kye nalowooza nti kyali kisobola okuweereza bannamukono obulungi. N'olwekyo abantu bangi ne batandika okumpita Mayor Emeritus. Obukulembeze buno wabutomera butomezi oba bulinako akalandira gye buva? Obukulembeze bwange buva amabega mu bajjajjange ne bataata bange kubanga baali baweereza mu bifo ebyenjawulo nga baweereza mu masomero mu makereziya ate ne baweereza ne mu ggwanga lino. Taata wange yali ow'eggombolola ye Kaliisizo ate nabeera yalina wamuluka olubereberye ate ng'akola n'obwami obulala. Yali mukulembeze mu kibiina ekya Cooperative Union ate nga ye w'abazadde ku ssomero Saabakristo. Kale mu ngeri eyo bwava n'emabega mu famire yange naye ng'oggyeko n'ekyo nze nnyini nali mukulembeze okuviira ddala emabega. Nali head prefect wa St. Louis College Kitovu emyaka 6 era ndi proud okugamba nti nali head prefect w'ekitiibwa ennyo Charles Peter Mayiga kati Katikkiro wa Buganda era naye wansanga nga head prefect wange nekimpa amaanyi mangi. N'olwekyo nali mukulembeze eyo nembeera omukulembeze mu college ey'e Nakawa gye nasomera ebbanga erimu. N'olwekyo obukulembeze bwaviira ddala mabega mu famire yaffe. Maama wange yali mukulembeze nnyo era ye yatandika clubs mu kitundu ekyeyo gye yali afumbiddwa, clubs ez'abakyala n'abasomesa home management n'abasomesa ebyokufumba n'ebyokutunga ate n'abasomesa n'ebintu ebiri soso kubanga babeeranga mu mizannyo egy'enjawulo era nkyajjukira nga bamaama baffe bakyala b'amaanyi nnyo era nga balabika bulungi nnyo babeeranga mu bintu ebifaanana bwe bityo. N'olwekyo obukulembeze bufiira ddala
mu family gyendi, ate omu ku baganda bange era naye yali mukulembeze mu Rakai, yali speaker we Rakai, yali chairperson eyo. Nolwekyo ate n'abalala nyinayo n'abalala kakati nabo abeeteekateeka okubeera ba member of parliament nga bavudde mu family. Ekyo family yaffe erimu obukulembeze kubanga batusomesa nnyo okutwalira ebyaba scout. Naddala muzeeyi waffe yali technical trained person naye nga yagala nnyo obuscout. Kati bw'oyita mu buscout ng'obwo oba osobola okufuna those kind of training. Ate of course mbadde mukulembeze mu church. Yes. Bw'oyogedde ku muzeeyi taata akuzaala nga kirabika yaweereza abantu b'ekaliisizo nnyo. Bakuzaala kaliisizo? Banzaala kaliisizo Rwankoni awo enva. Abantu bangi balowooza nti ddala balowooza nazaalibwa wano kubanga nnyweredde wano, kubanga mu Kyaggwe muno mbaddemu ebbanga ddene. N'olwekyo nava eri mu Nabuddu nenzija eno ate nefuuka Munnakyaggwe. Era bwe twali mu mupiira nawulira bubi kubanga ab'ewaffe ate Buddu ate baffe ab'Ekyaggwe. Naye ng'ate ne bajjajjange olubereberye baabeeranga mu Kyaggwe ate ne bagenda ne badda e Buddu. Ate kati ffe tukomyewo mu Kyaggwe muno era ndi musajja musanyufu nti Kyaggwe kyekifo bajjajjange gye baali olubereberye era gye nandibadde nyina okubeera. Ebiseera bye eby'obuto byali bifaanana bitya? Ebiseera byange eby'obuto nasoma mu primary 2, primary y'e Rwankoni eri very close ku nnyumba yaffe waka. Ate nenvaawo ne ŋŋenda Erwaggule gye namalirira primary 7. Nenvaayo ne ŋŋenda mu St. Henry's College Kitovu. St. Henry's College Kitovu kiri ati essomero erisinga okumanyibwa obulungi wano mu Southern Uganda, naddala mu Buddu. Omuntu yenna asomedde mu St. Henry's College n'atendekebwa Brother Aiden nga batwalibwa ddala nga muntu wabuvunaanyizibwa. Era ojja kulaba abantu bangi abayita mu ssomero eryo nga nkubuulidde Katikkiro waffe Charles Peter Mayiga, nkubuulidde nsobola okubuulira second vice president n'abalala bangi ddala abava mu ssomero eryo. Yes. Bwe nava mu St. Henry's College Kitovu ne ŋŋenda e Nakawa. Nali nyina emikisa ebiri, ogenda mu university okola Bachelor of Education oba ogenda e Nakawa okola Chartered Association of Certified Accountants. So I opted to go in Nakawa nentandika course eya ACCA. Ate nengimaliriza e Nairobi mu Strathmore University. Eyo course eri best mu UK is the Chartered Association of Certified Accountants. Kati I'm a fellow of that accountancy. Emirimu gyange nagikolera mu company z'amafuta emyaka 25. Emyaka 3 egyasooka nagikolera mu Caltex. Kati ate nenvaayo ne ŋŋenda mu Total nenkola emyaka 22. Mu egyo emyaka 22, emyaka 10 nagikolanga expatriate. Nze nali first expatriate mu Uganda ogenda okukola mu Total International nga ndi based mu Geneva naye nga head office yaffe eri Paris. Nakola emirimu gyange mu Rwanda okutandika company empya eya Total e Rwanda ng'olutalo lwakaggwaawo. That was 1997. Olutalo lwaliwo mu 1994. Nekyo nenkolayo ne ttiimu endala okusettinga company ya Total. Kati ate bwe navaayo ne ŋŋenda e Nigeria. E Nigeria nakolayo emyaka 4 era Nigeria nakolanga sales development manager nga developinga emirimu egy'enjawulo services ez'enjawulo mu Total. Mwe mwali okozesa smart cards okugula amafuta, mwe mwali okutandika amaduuka amanene n'okuimprovinga mu service base nti motoka bwejja wali esobola okugicekinga bulungi n'omanya kiki ekirwadde ekiriko ate n'okugikolako service. Kati eyo bwe navaayo ate ne ŋŋenda e France. Bwe nagenda e France ne ŋŋenda mu kitongole ekyali kitwala Africa side ya Eastern Africa ne Indian Ocean
n'ekyo nenkola wansi wa boss atwala ekitundu ekyo kyonna. Kati awo ne kinyamba okuba nti nagenda mu nsi nnyingi, mbadde mu nsi zonna nga 50, naye bwe nali nga nkola mu Toto nakola nnyo e Mayotte Island eri mu Indian Ocean, nenkola Seychelles, nenkolera Mauritius. Kati ate oluvannyuma nenvaayo nengenda e Zambia nemalayo naye emyaka 4, olwo nensalawo okukomawo wano e Uganda nga ntutte retirement before I retired, kubanga at that time nali 50 nga maze okugamba nga ntandika okukola ati bwe mba nga nkozeseddwa nalibadde nga sikusukka myaka 5, ekyo myaka 5 bwe gyatuuka yadde nga nali bandabira bulungi, omusaala munene, bampa buli kimu kye neetaaga, ennyumba mwensula, school fees abaana bange zonna nga bagisasula, medical n'ebirala byonna nga sirina kye neetaaga kukozesa ssente zange, nga lina omusaala nagwo mulungi. Ekyokulabirako kampuni yange yampangisizanga akanyonyi ne ttiimu yange okugenda okukola mu bifo ebyenjawulo. Naye emyaka 5 bwe gyatuuka gye nali ntegereganye nga nsaba Mukama Katonda okunkuuma, n'olwekyo nensalawo nenkomawo wano. Naye nga sinnabakomawo wano, naweerezanga mu mirimu egy'enjawulo. Nakolako emabega eyo mu RC system ezasooka nga ndi vice chairman wa LC2 eyo Kyambogo Banda mu Nakawa division. Okay, maybe mukama wange kansooke nkusala ekirimi. Yala kuzaayo emabega, otuyisiza mu lugendo luwanvu nnyo era waliwo ebibuuzo bingi. Naye kati njala kuzaayo emabega ng'ogenze ku St. Henry's Kitovu, saala kuza wali mu primary. Bw'ogenda mu St. Henry's Kitovu, ojja otya okuyingira St. Henry's Kitovu, kubanga emabega kaawo tebyabeeranga byangu okugenda okufuna ebifo mu masomero ng'ago amanene? Tebyabeeranga byangu, wali olina okuba nga ofunye obubonero bulungi ennyo. Naye jjukira nti ffe twabeeranga mu masomero ageeyo wansi mu byalo, ng'omuvubuka okuva mu masomero ago n'okola nnyo oba ddala oli mugezi nnyo. Twayingiranga ku bubonero oteeka okuba ng'ofunye first grade ate n'ogisusa nawo. Nzijukira bulungi. Nzijukira bulungi. Ekintu ekyatutekanga wansiko kyabanga background naddala mu Luzungu. Naye omuntu omugezi aba mugezi ne bw'obanga Oluzungu lutono oba kiki mu kiseera ekyo. Era bwe twayingira mu St. Henry's twabeera n'abaana bangi abaali bavudde Kisubi, abaali bavudde Namiryango, nga bali waggulu nnyo kubanga bayingiranga mu bubonero bwa waggulu nnyo. Naye mu bbanga ttono mu ttaamu 2, ttaamu 3, myaka 2 nga tumaze okukakinga apu era nga tetulina waggulu okubasinga. N'olwekyo omanyi Bannabuddu tulina omukisa. Abantu babuuza Bannabuddu lwaki tuli bagezi nnyo, kubanga tuli kumpi n'ennyanja. Nga tulya nnyo ebyennyanja nga tukyali bato ne tuba n'amagezi mangi. Twebaza Mukama ku lwekyo. N'olwekyo bwe nagenda mu St. Henry's nga bwe nayogedde katono n'embeera omukulembeze, ekyo kyannyamba kinene. Kati kozi oyogeddeko bwe wali nabo mu St. Henry's. Kati ani akugamba weesimbewo, ojja otya okufuna ekirowoozo ky'okwesimbawo akalulu okanoonya otya, bakulonda batya? Kakati bwe nali nga nkyali Nakawa eyo, nali campaigning manager wa Protazio Kintu. Protazio Kintu ye mentor wange. Eyali meya wa Nakawa division. Era nga ndi chairman we twasobola okuwangula, ne tuwangulira waggulu nnyo. Jjukira nti ffenna twayitanga mu bifo ebigobaganye, kubanga Protazio Kintu oyo yali Ssaabakristu wa Mbuya Parish. Kati ate nze nenzira mu kifo kye nga yavuddewo yeyongedde ku diocese. Nembeera Ssaabakristu wa Mbuya Parish. Era nituweereza emirimu mingi nnyo mu kitundu ekyo eky'Embuya, eky'Nakawa. Kati ate mu kiseera ekyo nalimu ne tuzimba St. Kizito Primary School, kati yemu kusinga obunene wano mu Uganda, mabega wa Silver Springs. Then after that, nengenda mugoberera, nembeera omuwanika wa Nsambya Dinali mu kulembeza Abakatoliki. Then from there nembeera omuwandiisi wa Kampala Archdiocese okumala ebbanga. Kati olaba nti ebintu ebyo byanteeka mu bukulembeze
nebindagana abantu bangi era nze okugenda okukola wabweru kwe kwansalako obutagenda mu maaso nandibadde nafuuka dda member wa parliament mu kiseera ekyo naye nendowooza nti mu kiseera ekyo n'emyaka gye nalimu kyali kiri better okugenda n'osobola okukola professional ebya politics si mirimo nayo kyensonga lwaki nakola ekyo kati bwe nkomawo wano nakomawo nga nyina ideas nyingi nnyo mu mutwe gwange nga oba ekibuzo tewafunye bulungi ngamba mu high school mu secondary ojja otya okufuna ekyozo ky'okwesimbawo ne campaign eyo mu secondary school olw'okuba nali mpise mu scout training bwe mugenda mu scout nga mutraininga ekimu ku bisinga okutraininga mu bya leadership ate muzeeyi wange yatwinkariginganga nnyo bulijjo butasigala mabega kugenda mu maaso n'obeera omukulembeze kakyagala nnyo kati n'olwekyo ogenda mu St. Henry's College Kitovu nali nyina background eyo ate mu St. Henry's College Kitovu si walondebwanga baana ba students bokka no walondebwanga ate n'abasomesa kati kye baakolanga mmwe nga ba students nga mulonda mu kiseera ekyo ne mulonda tugamba amanya 3 kati ate amanya 3 nago ne gagenda ne gabeera vetted mu nankani mu staff ya college kati balondamu erinnya limu n'olwekyo bwetu bwe kyali kati n'olwekyo nga omuntu gwe walondeddwa alina support ey'aba students naye n'abasomesa ne bamala okukebera nti ono omuntu ajja kubeera muntu mulungi okusobola okukulembera abantu abo nga bakyebisinga okugoberera ze zaali zikwatagana ne morals nti omuntu ono alina empisa zifaanana zitya ng'abo abantu abakulu nga basobola bakuba mu tooki ne babatunuulira nti sirwakuba nti olina nankani yokka oyagalwa nti olina nankani yo ekumeni ya political naye ate moral mu bya bulijjo mu buntu bwo neeyisa yofaanana otya kati n'olwekyo bwekityo bwe kyabeeranga abaana wabalina bye wabasuubiza nja bawa kino nja kubakolera kino nja kukubuulirako nti nga ndi head prefect ekitovu nze naleeta empale empanvu nga uniform ne blazer ebiri very smart mu ordinary level aba HSC bokka be bayambalanga empale empanvu bayambalanga empale za brown nga nnungi nnyo singa ojjukira blazer ey'ekitovu nayo yali mpitirivu obulungi naye brown was the color kakati abatandika senior 1 up to senior 4 babeera mu mpale nyimpi naye ekitovu ekyo ekitovu wabanga wanyogoga especially mu myezi ogw'omukaaga ogw'omusanvu ogw'omunaana empewo nena ennyogoga eva ku nnyanja awe Nabugabo ejja butereevu nnyo mu kasozi ako kubanga twabeeranga ku kasozi kati njukira bulungi kye nakola twatulina parents day jjukira nti empale empanvu zabanga mu expensive era abazadde nga tebazirabangako lwaki omwana yandibadde ayambala empale empanvu ng'ali mu olevo mujja kwepanka mujja kumera obwawaatiro naye kati kye nakola nagamba nti abaana bonna nti parent we bw'ajja wano tutula naye mu office obawa mutambuze kasozi kano ate nibonobanga tugise definitely ejja complaininga nti empewo emufuuye kati naawe mugambe nti empewo etufuuwa nnyo wano twetaaga mpale empanvu si lwakuba kumera bwawaatiro naye for warmth ate tuteeka ne blazers kakati ekirowoozo ekyo nga naye maze dda okwogera ne headmaster n'agamba abazadde be basalawo kyetukola abantu bakisazeewo no kati bwe yakireeta abazadde bonna bawanika baga nti abaana baffe tubawe empale ki empanvu n'olwekyo I'm very happy about that ekirala nabeera mu St. Henry's College tewaliwo strike yonna egyo emyaka gyonna bwe nali nga ndi head prefect kubanga ze nyina approach yange mu by'obukulembeze eyinvolvinga abantu n'okutula nabo n'okulaba nti wabaawo obuzibu musobola okuburesolvinga wansi yensonga ne bwe nali meeya wano tuwali mulundi nagumu bakansalas bagamba nti beekalakasiza tebagala kuaprovinga budget n'ebirala kubanga nze nyina obukulembeze obuli accommodative nti omuntu ne bw'abanga tali
ku side yange nga tulina enjawulo tuteekwa okuba nga tulina ebitugatta nolwekyo emphasis nga tuziteeka nnyo ku bintu ebitugatta. Right. Kati olwo walinga mu classes ezimu ne Oweekitiibwa Katikkiro? Nedda Oweekitiibwa Katikkiro yandika emabega emyaka 2. Yes. Naliwoko waggulu emyaka 2. Yes. Mwali muyina ekirooto ekyokuba kati kye muli? Njagala kugamba nti Oweekitiibwa Katikkiro yadde nali mukulu ku ye naye nga waali nsobola okuwulirawo akabugumo. Yabanga musajja ali abeera mu discussions na convincing abantu. I marked him nga nze ndi waggulu w'emyaka 2 naye nga mulaba nti ddala alina capability y'amaanyi as a leader. Abaana bamwekuŋŋaanirangako mirundi mingi. In break time nga arguments ze zaleeta zikuŋŋaanya abaana na kino. Yes, he had a very good potential. Ekyo kyali kirabika. Ate n'ekirala mu St. Henry's baatusomesanga nnyo leadership mu ngeri ki bakuwanga line esembayo framework kati munda ne bakuleka nosobola okubehavinga nga bw'oyagala okubehavinga n'ekyo full potential zo nga zivaayo nga tewali azikupusinzeemu. Ekyokulabirako twabanga baddembe ku Saturday okuva ku ssomero essaawa 9 n'ogenda wonna weeyagala ogenda naye essaawa 12 ku Sunday oteekwa okuba nga oli mu ssomero. Kati ekyawanga omukisa abaana nti tobeera wali kukukuumanga abaana bamwe balabe babakuuma kati wabeera nga olina ne freedom ng'osobola ogendako out n'ogenda myaka egyo ate nga myaka gyadda kubanga twogera ku myaka ejja okuva 7 nga omugumu okutuuka mu 8 7 kubanga Brother Eden awo we yaviirawo olutalo nga luzze olwa Amin. N'olwekyo mu kiseera ekyo omuntu yenna mu St. Henry's ng'era bw'oyita mu St. Henry's ovaamu ng'oli musajja nga toli like fala kubanga olina eddembe n'olwekyo osobola okumanaginga eddembe lyo naye ng'eddembe lyo lirinako ekkomo si kugenda kukola buli kimu kyoyagala okukola. N'olwekyo omuntu yenna yenna ayita mu St. Henry's mu kiseera ekyo osobola okulaba nga musajja w'amaanyi wavunaanyizibwa ate bangi nnyo balina obukkakkamu. Enteekateeka y'omuyizi mu masomero ebiseera bino n'ebiseera ebyo oyinza ogigeraageranya? Olwaleero abaana tebakula mangu mu neeyisa zaabwe n'ebirala. Bayinza okuba nga bagezi okusobola okusolovinga ebintu naye tebakula mangu kubanga ndowooza badipendinze nnyo ku bazadde. Ffe twagendanga okutuuka mu masomero ku P7 okutuuka ng'okyali mu primary school ng'olina by'osobola okukola. Nze nzijukira nga nkyali mu primary school nasikanga emberenge, nasikanga kabalagala, nasubulanga ffene n'engenda nabyo ku ssomero n'embitunda neefunayo akasente. Yes, mu primary nga nyina n'ennimiro zange ez'ebikajjo mu kiseera ekyo ez'emboga ez'ennyaanya. Taata wange yali mulimi nnyo tugenda mu agriculture source nga waliwo Young Farmers Association n'olwekyo nga tutwalayo n'ebintu byaffe mu myoleso n'ovaayo ng'owinize ebirabo nga biri motivational. Nze after after primary 7 nenjiga okukola engatto kubanga taata yali alina workshop ey'engatto nentandika okukola engatto mu workshop ye nenjigira ddala okukola engatto empya. After senior 4 mu Luwummula nentandika okusuubula amatooke lwole ennamba njijja Masaka eyo Mbuddu nenjireeta mu kibuga wano. After senior 6 mu Luwummula nentandika okufuna contracts mu union ne supplying fencing poles eddagala ly'ebisolo ngende Tanzania ku kaato k'amazzi nembireeta 6. Kati n'olwekyo osobola okulaba nti bw'ogeregeranya abayizi abaaluli bye twakolanga ne kakati bye basobola okukola olaba nga bo bali ku kintu kimu kyokka kya academics nakukwata simu kukola message za WhatsApp naki nakwekuba bufaananyi n'abuweereza wano na wano. N'olwekyo waliwo enjawulo mu training.
suubira nti nno kikulu nnyo kati nga tutraininga abaana baffe ensonga lwaki mpagira nnyo syllabus erimu technical awera. Mbadde mu Europe wano osanga abantu batono nnyo abalina degree nga abakola ne degree batandika okukola nga bali ku diploma level, certificate level, nagenda nga ddayo batandika okuspecializinga mu kyagala okukola nga obudde bukyali. Naye kati olina omuntu gotaddemu esente school fees tugambe $8,000,000 omwana okutubalako university okuva mu buto, naye talina kintu kyasobola kuproducinga. Nolwekyo wabanga tafunye mulimu almost abeera useless. Ate nga naye si musango gwe kubanga tiyabifuna. Kati ffe nga bintu abifunanga nga tukyali bato. Omwana wa senior 6 ng'osobola okukuba eryato ery'ekasi to go to Tanzania. It's tough things that we went through. Nolwekyo sigamba nti abaana baleero balina kuyita mu bintu byebimu, naye at least ebiri simira. Omwana wo baba nga ayagala okubeera doctor nga kyali mu secondary school, lwaki mu holidays tomutwala mu ddwaliro n'afuna certain doctor gw'omanyi n'abeerayo ko n'afuna some good appreciation ow'ekintu ekyo n'ebintu ebirala bifaana bwe bityo. Lwaki embeera etuuka okukyuka ne tubeera nga tukola bintu bya njawulo nnyo? Technology development ereese ebintu bingi nnyo kubanga bw'oba olina simu, you can do many things, you can see many things. Kati osobola okulaba abaana baffe obalabira awo nga bakwata amasimu gwe nolowooza nti byalaba birimu amagezi, naye bw'oba toliiwo byalaba bya njawulo nnyo ku ebyo by'osuubira byandibadde alaba. Nolwekyo ndowooza technology naye meeya ate n'ekirala ne family ezirowoozezza nti nno olwokuba nti oba olina ssente mu maka, nolwekyo omwana wo ateekwa kuba bulungi notuka okuwa omwana pocket money ng'agenda ku ssomero n'Om$20 nga mwakyali mu primary, kati omusuubira kukola ki? Nolwekyo ndowooza ffe abazadde tetukoze ekyo kye twandibadde tulina okukola mu training. Twandibadde nga buli emirundi mingi nga mu holidays wabeerawo emikisa gy'abaana okugenda mu camp for industrial training, naaba nga tayise mu bino byokka, mutwale mu mbeera eyo mwasobola okubeera trained bulungi, nakozesa omubiri gwe, nakozesa emikono gye, kati n'agenda alaba ebintu ebyenjawulo. Kati agenda okuddayo mu ssomero ng'ate alinayo ebintu ebyenjawulo byayise. By that time mu 7 awo gyoyogeddeko 7 paka 7-9 bw'oyogedde, President Idi Amin yaliko. Ebyali bigenda maaso wali obitegeera bulungi ku bukulembeze bw'eggwanga? Nali muto naye waliwo bingi bye nalaba. Ekisooka nalowooza nti President Amin si yandibadde president omutuufu kubanga nawulira nalaba yali awambye buwambi gavumenti. Kyokka nagamba nga mu famire yange nti nze nja kutta President Amin, nja kumutta. So one time nali kyotera eyo ng'aliyo ng'agenda kukyalayo, ne simanya nti agenda kuyita we nali, n'ayita wendi wennyini natunula bwendi, kati netyayo ngamba ng'atambula butamusi. And I froze. Weewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Olina ekizibu ky'amajinni, emikisa gyo gyesibye, bizinensi tezitambula, Sheikh Saddam ow'Ejjinja ku Nile wali okusomera dduwa obeere ng'osumululwa. Ku lw'omutonzi waffe asobola okukolerako wonna w'oli. Osobola okumufuna ng'oyita ku nnamba zino wammanga. Yita ku noti 755 23 67 91 oba noti 785 897 686. And I froze. Nga nti nagamba okutta President Amin naye mpiseeko na buyisi
wano nezirayo kale bagamba ne president yawe ni bade yino musikisa gokumuta, but I had a small mind at that time, not knowing to wona we yali abayalanga well guarded. I want to tell you, President Amin ndoze chimuto chimu ekyamulemesa is the level of his academic education, nti okusoma kwe kwali tekugenze wala nnyo, naye ndoze yali alina omutima mulungi for his country, kubanga olabira ddala bintu bingi ebyakolwa mu kiseera kye ebiyinza okwewuunyisa ne kakati. Kyo kyekituufu. Okusookera ddala yalina a lot of confidence nti luberebere nga atandika nti nga tewali waatya kugenda, so would associate with the other people like more or less Museveni we yali ku mulembe gulinga yakajja wano, would easily associate with the people. Kati osobola okulaba nti everywhere emmotoka zirina kumwetoololako eziwera nga 20 n'okusingawo nakino. Kati president bw'abanga ali free n'abantu be emirundi mingi bawuliriza nnyo byabagamba ate era basobola okugoberera. N'olwekyo ebimu ku bye nalaba, olaba ekkubo okuva e Masaka okugenda Mutukula lyatandikibwawo gavumenti ya Obote nga tannaba kuvaawo. Amini na taking over mu 1971 ne limalirizibwa mu kiseera ekyo. Egyo emyaka 54 naye bw'ogendayo kakati ojja kusanga parties ezisinga ku kkubo eryo yadde katonotono, ate kati wayitawo emmotoka minene nnyo okuva e Tanzania, ojja kusanga nga Kolas akyaliwo myaka 5 plus. Naye njagala onage amakubo mangi agakoleddwa wano, ogatunuulire after 10-20 years gafaanana gatya. N'ekyo that is the difference kwa Amini. Amini yasobola okukola conference center, those are even mu period etawera mwaka gumu. Yateekawo fleet nene nnyo mu kiseera ekyo. We are one of the strongest Air Force. Ennyonyi za Uganda Airlines, hotels zitwali tuyina almost in every big city twalizimu hotels. Kakati ziri luddawa, zirimu bantu ababulijjo, ndowooza ng'oggyeko obanga ey'ejjinja ekyaliwo, bw'enga ekyaliwo, naye endala zonna teziriwo zaatwalibwa abantu. Basasula ssente mmeka? Basasula sijja kumenya abantu, naye yeggulu genda olabe ey'erira, genda olabe eya Fort Portal, Mountain of the Moon n'endala. So I think sagala genda nnyo mu ebyo kubanga ndowooza it wasn't the subject, naye bw'obanga oyina totally transparent, you have opened for corruption, definitely services zijja kufa. Era one of the motivations endeeta mu bukulembeze nate, kubanga emyaka gye nakolako emyaka 5 abantu b'emukono balaba enjawulo, y'ensonga lwaki bampita meya emeritus, kubanga mu myaka 5 gyokka twakola ebintu bingi nnyo. Tuguze emmotoka z'abastaafu, emmotoka 6, tuguze ambulance, tusobodde okuleeta emmotoka ya kasasiro ennene, tuzimbye youth center, tuzimbye amasomero, tuopeninze amakubo everywhere, kubanga twali transparent ng'ate ffenna tukolanga team. So kati bw'ova mu high school waddawa? Bw'enva mu high school nagenda nakawanga bwe nayogeddeko, nali ngenda Makerere, naye Makerere ng'option gye nnyina yakola degree in education. Saali very comfortable okola eyo, yadde ate naturally mu education I'm also doing well, naye saayagala that kind of training. Kubanga njagala okuwa ekyokulabirako nti bwe nava mu senior 6 nasomesaako mu primary school, ne nsobola okuyisa abaana mu ssomero eriri ewaffe mu kyalo abaali batafuna first grade, ate ffe sote Lwankoni primary school for a very short time ne mbasomesa ne bafuna first grades. So naturally I'm a good teacher, era ne mu profession gye mbaddemu mbadde nga one of my responsibilities kwe kukola training for the staff. Naye
So when I went to Nakawa, I went for one of the toughest courses. Kwolonga abantu batono nnyo abasoma ACC abalina ACC. Twalina people like Mungereza, twalina people like some of the names I've forgotten now. Naye we namalira ACCA. ACCA yali ekola ki? Association of Certified Chartered Accountants. We nagimalira wano mu Uganda yiteweza n'abantu 100. Ani yaku advising? Yali Professor Mulema. Professor Mulema oba okyamujjukira yali minister wano mu government ya Museveni nga yakatandika abantu abakola ki abajja omwo yali wa finance. And so he advised me nti wandibadde kirungi ogenda n'okola course ya Chartered Association of Certified Accountants, and backed by my uncle, the late Professor Joseph Kakoza, a Dean of Faculty of Law, Makerere University at that time. He Commission of Law Reform Uganda, but he's late. Even Professor Mulema now is late. So those are the people who counseled me to do that. And I don't regret kubanga through that it was my good pass to Kawendi. So olwava Nakawa wagenda straight mu Caltex? When nali nga kyali Nakawa nga mazeko the professional part nagenda nitandika okukola. Natoka mu Caltex emyaka 3. Mu Caltex yali uncle wange bamuyita Uncle Kagolo, waliwo need so nantwalayo ne bampeerawo omulimo nenkola. Naye nabakola emyaka 3 gyokka, then nengenda mu Toto bali badvertising omulimo, and I had my friend called Harriet Katerega kati ali mu UK. Harriet Katerega nantemyako nengenda mu Total. Naye kakati I continued reading. Era nefunamu omwaka gumu nengenda mu Strathmore College Nairobi. Strathmore yali college, but now is a university. Nensomerayo, so nenkola my fine exams. Mwaka ki ogwo gogendere Nairobi okusoma? Nagenda 1990. Ekiseera ekya tsunami. I think it was 1996, 97 there. So olutalo lwe 85 terwaku affecting in any way? Yeah, it did. Olwo nali ntandise okukola. So actually it did. Kisinga kinafuna at one time bateka mpanda gali fena ne batumatchinga tunagulu ne bateka mu playground batukunganya kiro kyonna bitunde byonna nali nabisunsawo ne batukunganya ekiro kyonna ne bakiteeka mu kisaawe. So time came to vet in the morning, sawa banga 5 sawa 6 bagenda bavetinga, and I remember one of the boys saying, oyo nali naye twali naye mu nsuko mbuyekera. So at that time, I was very strong. Mundamanga, I had fire. I was firing. Jukira had done training, boxing, had done training with taekwondo. So the moment the boy said, twali naye, we go pointing out to bamutwalanga, by the way. And we don't know where they went. Quite a number of them, I think, were eliminated. But when he pointed at me, I just stood like this. I got hold of him, name shaking, look at me in the eye. Tell me where exactly you say I was with you. Don't lie here. Name shaking. And the man yali agenda office yali agetambula nabo nagamba let him sit down. Nenzirawo nentula. Another incident,
I was with my wife because I married early. Nga tuli banda ekimotoka ky'amagye ne kiyimirira, so they wanted to take my wife. No, that is not possible, man. So nezija musirikale nemukwata n'emmundu zaabwe nemukwata mugamba leave my wife alone. Tolina gye mutwala, musajja nti nno tuli bayeekera. So fortunately, I was fortunate and unfortunately. Waliwo chairman wa UPC at that time. That was during rebellion period. Gyetwogeddeko nga Museveni tannaba kujja wano. So the man comes in, nagamba what is happening. Namugamba nti nasika mukazi wange. Nambuuza gwe gwani nti nze gundi obeera ludda wa? Wazibuka ludda wa okujja wano? Namugamba nava Masaka. Nagamba nawe oli muyeekera. Nankwata ne mukyala wange naye nantwala ku police station and we stayed there for 1, 2, 3 days. Netuvaayo nga tebalina kye batukozeeko. Naye yagamba agenda kukomawo batulizing teyakomawo. So ultimately the officer in charge nasalawo natulizing. So some of those things happened. Of course ebyentalo byaliwo, but I want to mention something. 1986, when these people came from the bush, and after having, for us, we had survived from so many incidents. Ungokera kumachanga, and so on and so on. So we are surviving that way. Naye kwolo nyagala kugamba abayekera bwe baali bayize wano. And I remember abaana bato n'abasajja bakulu n'abakazi abakulu. Twali very, very happy. Nga tuli basanyufu nnyo era nzikira omulundi ogumu nalina some cash ne mbofalinga sente babeeko bwe bagula. Naye you know what? Nobody touched money. Tewali n'omu yakkiriza kukwata ku sente ezo. Agamba no, tetwagala sente ezo. Twagala amazzi, wowe n'amazzi tuwa amazzi. Oli tuddawo olwo? Nali awo Banda na Bisunsa. Today, kwa makafalanyi, luli picture nyenkuwadde ne what is happening today. That is how disciplined empisa ze baali bayina mu kiseera ekyo. Era nze nali very hopeful nti bwe tutambulira awo Uganda twali tugimaze. Oba sente ne bazigaana? Ne bazigaana nga balabanga nguzi. Couldn't touch money. Olina kujjukira akawo? Sisobola kubanga bonna bali bazze buzi batambula. They are moving. Bayala. Bali mu lutalo. Bakutuse. Ng'era omuntu yenna yandagadde akasente ako. Saaziwaayo lwaki. I was happy. Naye njagala okulaga omutima ogwaliwo mu kiseera ekyo kubanga okuwa omusirikale essente kakati mu kiseera kino yazidimandinga. Bw'ayimiriza emmotoka ku kkubo takusaba kintu kyonna aba ayagala ssente. Era bw'ojjayo ssente n'omuwa ajja kubuuza kusiibula bulungi. Nkwagaliza olugendo olulungi. Kati nolwekyo, and those one of the things I can say President Museveni has tried in some areas. Kubanga one thing that he has somehow maintained a government for a long time. So from the negative point of view, kubanga okubeera president y'omu ebbanga ddene nnyo si kirungi. Ate ebintu ebimu bifa. Naye ate okukyusakyusa gavumenti naddala nga zikyusiddwa ku muntu ate ekyo kibi okusinga nawo. Naye bw'otunuulira kakati the biggest problem ndowooza President Museveni gy'afacinze mu Uganda butali moving ku spirit gye twali bali tumovingirako is corruption. Obuli bw'enguzi buyitiridde. Buli bw'enguzi everywhere people think they must have money. Bw'oba mu position yonna you must have money. Ndowooza ye biggest problem era ye kintu ekisinze
okumukuba ennyo mu gavumenti ye gy'abaddemu ebbanga lino lyonna. Emyaka 10 njukira bulungi, first 10 years of NRM, 1986, 1996, you could see things moving. Abantu nga bakola n'omutima gumu. Naye kakati tunuulira after 96 kutuuka kakati, abantu abasinga buli office gyalimu, sigamba buli omu, kubanga abantu abalungi nabo gye babeerayo bulijjo, naye bafuuse batono nnyo. Abasinga obungi abagenda mu bifo byonna byonna bagenda kwekkusa. N'olwekyo nze ndowooza nti bw'oba ngamba okutunula mu piriyodi eyo luli, ne kakati eyo ansa gye nsobola okukuwa. N'olwekyo ndowooza mu kiseera kino y'ensonga lwaki abantu bonna abasinga obungi bagamba we must change the government. Kubanga by changing balowooza nti we get somebody that is better, oba a system that is better. Esystem ze zigenda nga zikyuka mu nankani nga zikyuse bulungi zireetamu amaanyi amapya mangi. Naye bwe zibeera nga ze zimu, abantu abamu batuuka ekiseera baga nti wano nkola kino kifo kyange, buli muntu n'afuuka kabaka mu nankani ye. Waali n'afuuka kabaka. Singa otunuulira baministers ababadde mu baministers for a very long time, bafuuka bakabaka nabo mu ngeri yate nga the leader is Museveni, naye nabo we bali ne bafuuka bakabaka. N'olwekyo kye tulina okwongera okumanya nti ensi eno yaffe ffenna, nti ate weyandeetaze okulaba face eno, n'olaba ne face eno, n'olaba ne face eno, n'olaba ne competence eno. Okutuuka ekiseera abantu abamu balowooza nti nno bo kakati mu Uganda emikisa gyabwe tigikyalimu, gigenda kubeera wabweru. Kyennyamiza. Kubanga bw'ogenda wabweru osanga abantu bangi nnyo. Biseera bino mbadde Qatar, Qatar nasanga ambasada waffe nenfuna omukisa okwogera naye. Naye nayogera naye yangamba nti tulina wano bannayuganda emitwalo 3, bannakenya emitwalo 5 and so on. Naye abaana bwe nabuuzanga nga ngenze mbasanze mu hotels, mbasanzeewa, abasinga obungi bava mu region y'emu. N'olwekyo okubanga olina region namba mu Uganda nga abantu bavaamu bagenda wabweru, si kirungi, kubanga abo bwe basigala nga bali wano, they will be definitely more productive here. Naye opportunities z'okubeera productive zentono, kubanga olaba nti opportunities eza industry tetunazidevelopinga bulungi n'okusobola okuwa abantu baffe emirimu. Waliwo initiatives government zekoze, naye ezo yes nnungi, naye ziri preferential. Abali okumpi abalina emikisa bakola, naye ate bakola obuntu butono, tebakoze bintu binene. Bwogera mu nsi ezimu nga South Korea basobola okwidentifyinga abavubuka with big potential mu bintu bye bakola, n'ogenda ng'obayamba obongerako nga motivation gy'obawa yakulaba how many people mu employing abameka. N'olwekyo bw'omba nga nkwadde $50,000 okudevelopinga kyokola, njagala okulaba nga abavubuka b'okozesa bava ku namba eno okugenda ku namba eno, then I can even give you more money. N'olwekyo nze ndowooza okusinga okulowooza nti buli muntu yenna agenda kufuna akasente katono agende abeeko kakola. Omanyi kyagenda okola? Ekisinga okuba ekyo kumuluma njala. N'olwekyo obusente bw'omuwadde mu Paris Development Model nti agenda akoleka business, ekisinga okumuluma si kukola sente, ekisinga okumuluma is to survive. N'olwekyo kyakola kugenda kuzirya, kugenda kusasulako school fees, n'addawo n'abeera mu point y'emu. So we also need kyoba nga kigenda mu maaso, tulina okunoonyayo enkola endala gy'osobola okulaba abantu especially abavubuka nga tebanasusa myaka 35 nga balina business projects ze bakola amaze okubeera tried,
akakase alumiddwa afunye experience kati oyo noba obanga omuwa inputs zasobola okukozesa oba omuyamba capital kati naye muteekako abaana abalala nti bwe nkuwa sente zino nga gavumenti zotagenda kukomyawo kakati oba zogenda okukomyawo oluvannyuma lw'ebbanga ddene oteeka okuba nga olina employing abalala 5 oba 10 kati abo ne bagenda nga bayigira awo kati bw'abanga muvubuka nga akola welding nga mukola bulungi nnyo kati n'omuteekako abavubuka abo bafunayo akasaala katonotono naye bakola ki bayiga tomorrow nabo bagenda kutandika workshops zaabwe enkola ensi ezimu zikozesa nga South Korea nga Israel n'olwekyo ndowooza tulina okureviewinga engeri gye tukwatamu ekintu kino. Ekitundu kyaffe eky'olwaliro mu mboozi ne Honorable Tubi owa Mukono Municipality Fred Kajimu wano wekikomye. We tugenda okutandikira ekitundu kyaffe ekyokubiri kyotasaanye kubeera ng'osubwa kuba namwo mulimu emboozi ennyuvu pitirivu nnyo. Era nga nkujjukiza nti emboozi eno tugikoledde wano ku Festino Gardens. Akafo akalungi osobola okujja n'owummulira, waliwo emizannyo nkuyanja, swimming pool, bintu bingi nnyo. Zirubega Ibrahim Kasinga nkwagaliza nate okubeera obulungi. Tusisinkane mu kitundu kyaffe ekiddako. Aba Divine Joy Stores Limited bakutuusaako Kawoomera Organic Sugar Cane Jaggery, sukaali w'obutonde akoleddwa okuva mu bikajjo nga tatabuddwamu kintu kirala kyonna. Ono ngajjudde akawoona ebirungo ebiyamba omuto, omukulu, omulwadde ssaako n'omulamu atangira endwadde, ate nga asobola okukozesebwa omulwadde ayita mu mbeera ya sugar craving oba okuyoya ekiwoomereze mu bipimo ebitonotono. Ono musange mu supermarket zonna okwetooloola Uganda ssaako ne ku Jumia. Okumanya ebisingawo oba gwe yandyetaaze okusuubula kuba ku ssimu zaffe oba sindika obubaka ku WhatsApp noti 78821 oba noti 782 389 noti 68.